okuyambako jako akawuwo. Encouraged to take the total number of women registered per village. Okusinziira ku nteekateeka ez'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga ka Uganda Electoral Commission, olunaku olwaleero lwe lukomekkerezza okuwandiika abakyala abaneetaba mu kulonda obukiiko bwabwe ku byalo okwatandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Kati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina ki NRM ekyaddondo, ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kino Dr. Tangodoi mwasinzidde n'akubiriza abakyala bannakibiina kino okwewandiisa mu kitabo kya NRM ekimanyiddwa nga register kibasobozesa okwetaba mu kamyufu k'ekibiina okusalawo anaakwatira NRM bendera mu kulonda kuno. The NRM Electoral Commission therefore calls upon all NRM party members to participate in the following. 1. Compilation of village women registers. The National Electoral Commission is currently compiling the village women register. The Commission calls upon all the NRM village, parish, sub-county and district registrars, together with the party structures at the same levels, to encourage or whip all NRM women in their respective villages. Dr. Tangodoi era asabye abaami okwetaba mu kalulu kano wadde nga k'abakyala nga bakubiriza abakyala baabwe okugenda okwewandiisa wamu n'okwettanira okulonda, era ng'ono agambye nti n'abo abatalina ndagamuntu naye nga bamanyiddwa ku byalo byabwe baakukkirizibwa okwetaba mu kulonda kuno. If your village is Koi zone in Kisoko, you must register in that village. That village in Butambala is where you must register. Number 3, they should provide a national ID or NIN number. However, if a woman does not have a national ID but is known as a resident of that area, that woman must go and register. Ono agambye nti olw'okwewala okubba akalulu mu nteekateeka eno bakubala abakyala bonna abeewandiisa okwetaba mu kulonda kuno ng'akalulu kawedde okusobola okugeraageranya n'obululu obunaaba bukubiddwa, so ng'era mu ngeri y'emu NRM erabudde abavunaanyizibwa ku kuwandiisa ba registra mu zi districts obutakyusakyusa ba registra ba ku magombolola kubanga singa banaakigezaako kino kijja kutaataaganya obwerufu mu kalulu kano. You are encouraged to take the total number of women registered per village. All our electoral officials at the village, at the parish and sub-county must ensure that when the registration exercise ends, they must know the number of women who have registered in every village. Wabula okwongera okulabula ba district registrars bonna ba NRM tebageza ne beetantala okukyusa aba sub-county registrars kubanga bo bakyabalina abapya bagenda aba district bonna bagenda kuyitibwa aba training bwe. Akakiiko era kagamba nti kaakugulawo enzigi zonna eri abakyala bonna abaagala okukwatira NRM bendera oluvannyuma lw'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga okumaliriza okulangira nti ke kaseera okukunga abakyala bonna okwewandiisa. NRM erina okumakinga sure nti abakyala bonna beewandiisa era tewali agenda kugibwa mu register. NRM Electoral Commission eyongera neetegeeza nti abaami balina okwenyigira mu kalulu kano nga bakunga abakyala n'okubakubiriza. Oluvannyuma lw'okuwandiika abakyala okukomekkerezeddwa olunaku olwaleero, kati ng'ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 kujja kubeera kukebera nkalala z'abalonzi, ate ng'ennaku z'omwezi 27 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'omusanvu kujja kuba kusunsulamu abo abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo, ate olwo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu okulonda kulyoke kubeerewo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wabula eyongera okukakasa nti akalulu k'abakyala bokka si k'abaami, naye abaami basobola okwenyigiramu nga bakunga n'okutegeeza abakyala ab'NRM